tasokola. Well, I could have told you the truth of who you really are. Ekituufu kiri nti nandibagambye amazima. Before nindako yenze yaba misled nze. Ekituufu kiri nti amawulire gagamba temuli genetically engineered. I should have never. Era teri omu ku mmwe ali genetically engineered oba nfuna era amawulire ago nandigabagambye kuva dda. Kyogamba tetuli special, tetuli engineered, tetulina enhancements zonna. Kyogamba nti tuli ordinary rodents ng'emimese emirala. For your next pellet. Yeah. You can explain that to Speckle. Kakati ebyo byotugamba biwandigamire Speckles. N'ataleeta kikomando kye kati laba yagenze kufa. Okay, you guys want to know? Nindako. We rescued you. Kati buli omu tulina gye twamujja. I guess there you're some kind of. N'atandika obbabuulira gye yabajja. We found you at a cosmetic Gwe Blaster twakusanga eri waggulu ku kkubo. gel for allergic reactions. Speckles we found. Speckles ye twamusanga oli ayafudde. Twamusanga bamuwadde eddagala Darwin. erita emmese ne tumujjanjaba n'atereera. Pet store. Katate gwe nakugula ku pet store. Because you were the runt of the litter. I was a runt. Kati ono yali ranti bazadde be bamuzaala ne bamusuulawo bambi. Ono akulira ttiimu. Mulira ennaku amawulire agaagaza Kisirani. Tudda ku FBI. Bibanoonya. Okay, we're on. Okay. Dispatch's got a report of 2. Dispatch bafunye ripooti ya two giant hamster. Boy, guno omulimu tugende tugumalirize. Kati aba dispatch bafunye essimu nga bano abaami balina we babalabyeko. We're a guinea pig. Kuba balina we babalabyeko. When did you? Katugende tubalumbe. Me. My parents didn't even want me. Okimanyi nti bazadde bange bali tebanjagala na kunjagala. The dogs you defeated the terminal. Naye osigala oli wakabi wantasiza ku mbwa, wantasiza ku exterminator eri machine, coffee machine. Any idea how many guinea pigs? Ekituufu kiri nti nze nkukkiririzaamu. I mean, literally. Oyinza okuba toli special. And they're all. Naye oli guinea pig. Oba nfuna. Mwena muli special by the way. Nze mbakkirizaamu. Yeah, you're right. Ekituufu kirabika oli mutuufu. The engineered problem. Kirabika tetuli genetically engineered. Hey, Naye tetuli mmese za mu nju. what Ben did. Ekyo kitufuula ab'enjawulo. Even ourselves. Ekituufu kiri nti nze twekkiririzaamu oba nfuna. We'll have our training, our abilities. Ekituufu kiri nti tukoza training emala. Graduate of West Point. Era tuli ku graduation yaffe. Earnings course. Eno yeringa nga Whereas how many gwe gulinga nga omutendera gwa koosi yaffe ogusemberayo ddala. 1,000. I help with the tire. We may be guinea pigs, but we're not ordinary. We're Tulabika tuli guinea pigs naye tetuli ordinary. even if nobody else does. Nze ekituufu kiri nti nkyekkiririzaamu. I believe. Ani akkiririza mu kibinja kyaffe? I believe. Bonna ne bamwegattako. Kati ssebo. Okirabye ekyo? I've always believed. Nze buli kaseera nabakkiririzangamu. We don't have much time. Ben tetulina budde buwanvu. Coffee machine eyo si coffee machine. Kebera. When I tried to disconnect this chip. Nagazazaako ku disconnectinga chip yayo. Ssebo neefuuka nnamu. So gnarly! Boy yabadde ya tabbu. Darwin, who knows? Oh! SaberSense microchip caused it to Okimanyi nti Sabanensi. in cluster storm. Sabasensi. Heavy Saber Yakola project Cluster Storm. means that Nga mwagenda okusinzirira big ateeka ebyuma byonna byali akoze mu kampani ye electronics zonna azifuule nga nnamu era zigenda kufuna alabika egenda kubeera nga global attack. But Saber, he protected it with some nasty virus. I mean, Kati nno